2025 njagala kukolagana wamu ne president nakulembera amakomera ne minister wa internal affairs okulaba nti abasibe bonna abasiba ku busango obutonotono aidan disorderly mutembeyi kukubo abo bonna bateebwa bangambye nti tuweza abasibe emitwalo 6 egy'ekika ekyo so tulina okulaba nti amakomera gaffe tugamala abaana bavaayo kye babasibyeko kimala baveeyo tubateeke mu butale obulala government ezimbye obutale buli mu municipality kati twagala kuteeka amaanyi kulaba nti abaana tubajjayo bafune ku zino sente za PDM akakadde bagende mu butale bafune emidaala batandika okukola kubanga omwana waati abatabye tayokeza mupiira naye abadde kukubo ngaali mu kuyiriba oba kweyiya nga talina capital fena twabeerako mu eyo stage so ndowooza ekiseera kituuse abo abaana era ngenda kusaba president ate manyi president yawuliriza abaana bonna abatembeyi aba aidan disorderly bosanza bebase ku kkubo kasabeera nga talina gwe yabbye abo tubawe chance bakomewo mu society bakole naye nga tebanakoma we baba bakomyewo nabo tubaweemu ka rehabilitation akatono niweze n'abaana ku 2 oba na ku 3 okuba incorporating mu society kuba babeera mu makomera bayigirayo ebintu bingi. Kita soko bano bono ko yanjula just awali nyana makuru amanyeba ni abali walizo kuza twaronze bulonzi tabantu mwabavude katabi sai bumba de musibe musango gunondi everett sichecho tambule amanya muwanguzi Paulo amanyikidwa nga Master Black Jet Fighter abira mboyogerere kasubi kakajjo ndi musajja muyonzi wa magumba ne sawa zino gwe mulimo gwe nabdamu era gwe nkola nasibwa kumbera y'ebyobufuzi yali yagala okukyusa President Museveni mujje mu ntebe era abamu kubawulirako ebigambo byange ndi omu ku basajja yagamba nti President Nsolo mujjako mu ntebe munaku 3 era mu kuvaako ekyo kye kyansatula n'enkwatagana ne bannange mu kunoonya okusalasala amagezi agayinza okujjako gavumenti ya President Museveni mu kunoonya okusala amagezi nakwatibwa mu mbeera efaanana bwetyo nengenda nensibwa mu kusibwa okutwala ebbanga nalajja nanga noonya buli muntu yenna asobola okunzijjayo lyabula kuba ekyamazima ne gwe nalinwanirira okuteeka ku ntebe naye teyasobola kundwanirira kunzijja mu kkomera nasigala mu buyinike ne famire yange nesigala nga terina nakyakozesa nze muntu eyayimiriranga mu kooti nabagamba nina abaana 52 n'olwaleero gye bali awulira nga abaagala waddembe okuntuukirira nalaba ku famire yange bwefaanana nina abakyala 5 wakati mu nnaku nga nsibiddwa famire yange tekyalina wakubeera newakawe nali nzimba lwajjula nsiko n'olwaleero ne bwe tugendayo nyinza okulagayo wakawe nali nzijjanjabira omulimu guno gwe nali nkola ogw'okuyunga essaawa zino so bazimbyewo kalina mutabani wange omukulu tasoma kababe abasigadde bonna tebazirayo kusoma ne basigala nga bazze wabbali wakati mu buyiniko obwo obwambanga ndi wakati mu kkomera nkabirayo nasala amagezi agatandika okuwandiika nga neetaaga President Museveni okunsonyiwa ndi omu ku bawandiika ebbaluwa nga ngiwandiikira minisita w'abavubuka Bukulu Balamu ndi omu ku bagiwandiika era nagiwandiika ebbaluwa ezo zirimu za mirundi 3 nga nsaba naye yennyini aneeyimirire nsobole okusonyiyibwa okubeera mu mbeera eddayo okulaba ku famire yange oba okusobola okulabira famire yange nga bafuuse momboze wabweru nga tebakyalabika ng'abaana nange be nali nsobola okulabirira nga nkyali wabweru ku bbaluwa ze nawandiikira President Museveni mwebaza okubeera nga yampuliriza n'awulira omulanga gwange era n'akkiriza n'agamba tutegeragane ne kooti nze byange nagenda na kooti kuba ku fayiro eno ndi E22 ne mu bantu bonna basooka okukkiriza nze musajja yasooka okukkiriza omusango asanya tannakkiriza muki nga tannakkiriza musango njagala abagoberera ebintu ebyo muddeyo mu binoonyereze bulungi baleme kujja balimbalimba nti gundi yajja wano n'atusasula ssente nze kitalya gye nali abo saabalabako bakulu wabula nze nakukutanga
nempandika ebbaluwa zange nenzituma abantu basobole zituusewo omuntu oyo abantu abo tebajjako gyendi era tewali yansuubiza ssente tekuliiko yampa ssente kukkiriza muki nakkiriza lwa nnaku yange eyamala okuntuukako ne famire yange nammwe gye muyinza okulabako naawe bw'oba otuuse ewange n'olabako ne ku famire yange naawe wennyini oyinza okukkiriza nogamba mubutuufu omusajja ayita mu nnaku kyali kituufu okuddirayo n'amanya kiki kye yakola kati olw'omusango gwe nazzanga kituufu nali nayimirira butengerera nga njagala kujjako Mr. President nga nammwe bennyini mukimanyi toyinza kugenda ne bw'oba ogenze mu kalulu kyogamba akalulu bw'obanga obadde ogenze kwesimbawo oba tonoonya kujjako President bwe tubanga bino byonna twabikola twali tunoonya ki nze nzikiriza nali ngenda kujjako President naye mu byonna nga nemereddwa n'ensibwa nebaza President Museveni ssebo nkwebaza okumpa omukisa ogwokubiri nkwebaza okubeera nga wansonyiwa nenzira nensobola okulabirira ku baana bange n'olwaleero luno nsaba yenna asobola okutuukirira wendi mu kifo wendi n'okulaba ku baana bange abannyonnyole ekifaananyi kye babaddeko emabega n'ekifaananyi essaawa zino kye bakola ki kye babalabamu ababadde babayita emmomboze essaawa zino nga balaba famire yange ezeewo ekoze ki etudde lwakubanga taata nkoze ki nkomyewo ewaka mu eryo lyessanyu abaana bange lye balina abantu bange lye balina ne ku kitundu gye balina olw'okumala okundabako nti kituufu Master Black Jet omuyunzi akoze ki akomyewo n'ebimu ku byo ebifaananyi byammwe mujja biraba ku mutimbagano ku WhatsApp kakube ku TikTok nga nteekayo obutambi obumu obulaga nti kituufu ogwo gwe mulimu gwe nali nkola ki gwe nali nkola ogw'okuyunga n'olwaleero naddayo era omulimu ogwo ngukola ki ngukola nebaza fulufiga okubeera nga bw'amala okumanya nti tuvudde ku kitebe ekyaba Nuupu nange ndi omu ku baagendayo kubanga omuntu eyasibibwa ku by'obufuzi bwe nava ekitala natuukira ku kitebe ssebo naye bwe natuukayo baali banzigalidde wabweru nga baŋŋaanye okuyingira abaana ne bekumamu ogwo akajegere oluvannyuma ne bagamba mukakkane ne batugulira bwe twayingira nawe bwe emitwalo 10 njagala otunda omusajja asibiddwa emyaka egyo ng'ate nali njagadde nnyo Kyagulanyi asobole okuba nga yatuula ku ntebe naye mu kuvaayo kwange nawe bwayo emitwalo 10 ne nvaayo nenzire waka bangamba bajja kumpita n'olwaleero nze siyitibwanga okuva olunaku olwo lwe nalinnyayo n'okutuuka olwaleero teri yali ankubidde ku ki wabula fulufiga yasobola okutunoonya n'atugamba mujje mu nsiŋŋaane wano pulezidenti abawaddeyo akasente akokukola ki ak'okutandika nga abavudde mu kkomera pulezidenti akkiriza abasonyiye naye abasaasidde musobole okubaako n'entandikwa mukola ki kuba kimanyi temulina wakubeera nange nagenda ne neetaba mu mukolo ogwo n'empweba miliyoni zaali 5 era ssente ezo kwe natandikira kwe napangisa ennyumba n'abantu bange okutandika obbakuŋŋaanyizaako n'emitwalo 10 gye tisobola kuŋŋaanya abantu bange nga bwe ngambye famire nina nnene gwanjagala jangu ontuukeko famire yange ogirabe bw'ona amala ogiraba ojja kakasa kyenkola ki ojja kakasa kyenjogera ssente zo yali entandikwa neera nnyongera okusaba President Museveni ssebo w'ekitiibwa nkusaba nga bwe nkunnyonnyola ebigambo bino ekyamazima tuli bubi era tusaba otwongereko tusobole okwongera okuba obulungi n'abalala batulabe mu kifaananyi ate ekirala sijja kuddayo kweyimba mu ntebe y'omukama wange entebe yo ngikwagaliza n'ekisanja ekiddako ndi omunze kuba kikwagaliza kubanga nategeera n'ensobi gye nali nkoze nagikola ki era nemmanya ne be nali nnyimiriddemu ekituufu bandeseewa bandeka mu bbanga kuba nasigala mu buki nasigala mu busibe kyokka gwe nazzaako emisango ate ye musajja yankola ki ye musajja yansonyiwa sebo nga bwe wansonyiwa wendi ndi mumalirivu okuweereza nze sijja kwekweka nti ate nja kudda wano nja kuddawa ndi mumalirivu nja kuweereza ndi musajjawo asobola okukkiriza okukolera ani okukola naawe ku ebyo ebyantuukako siyinza kuddayo kukyuka oyo muganda wange byayogera bibye nga ye nze si byange ebyange mbyeyogeredde lwatu munkola ki mumpulira ne famire yange njibagamba yanjawulo ku yani yanjawulo ku yasaanya ye nga saanya bw'abanga eyo yenjogera ye waddembe okusigalamu ekyo ye kyasuubira nti kyekimukola ki nze nina omulamwa gye ndaga ntambula wendaga nga nkola ki nga ndabawo luli nali ndeeta oli nga manyi ekimki ye mutuufu kyekyatukoza bino nga tumanyi gwe tuleeta muntu akola ki naffe ajja asobola okuyimirira naffe naye nze teyayimirira nange era nze ndi omu ku balina looyo wange okuva lwe natandika nalina looyo wange okutuuka lwe nakola ki era namusasula
nawe yenna ayinza okuba nga ayinza okwagala okuŋŋamba genda ku General Court Maso looyo wange waali era gwe nasasula paka kutuuka kumaliriza ki musango gwange ogwange yaguyimiriramu ekitegeeza nze saateesaako naani nasaanya saateesaako na Balamu nti kubanga munnaye bwe nzikiriza ogenda kumpa kino nedda si bwe kyakola ki si bwe kyali naye mu byonna nebaza mwenna abatuyambyeko okulaba nga tuva mu kkomera nsaba mwongere okutukwatirako tusobole okwongera okutambuza eggwanga lino n'abannamawulire nammwe mbebazo tunoonyako okusobola okulaba nga tusobola okuwa eggwanga litegeere ekituufu n'amazima nti ffe tetuli wamu nasaanya nti ebyo bye nga bwe yakkiriza naffe bwe twakola ki oba ye baamuwaze baamuwa ffe tetuzikola ki nze saazirabako nze nali kitalya ye yali luki yali luzira ekitegeeza waliwo enjawulo be bamanya bwe gye bakkanyiza nze nakkanya byange ngaani nga muwanguzi Pawulo mbeba byayogera bibye nga ye nze si byange ebyange mbyeyogeredde lwatu munkola ki mumpulira ne famire yange njibagamba yanjawulo ku yani yanjawulo ku yasaanya ye nga saanya bw'abanga eyo yenjogera ye waddembe okusigalamu ekyo ye kyasuubira nti kyekimukola ki nze nina omulamwa gye ndaga ntambula we ndaga nga nkola ki nga ndabawo luli nali ndeeta oli nga manyi ekiki ye mutuufu kyekyatukoza bino nga tumanyi gwe tuleeta muntu akola ki naffe ajja asobola okuyimirira naffe naye nze teyayimirira nange era nze ndi omu ku balina looyo wange okuva lwe natandika nalina looyo wange okutuuka lwe nakola ki era namusasula nawe yenna ayinza okuba nga ayinza okwagala okuŋŋamba genda ku General Court Maso looyo wange waali era gwe nasasula paka kutuuka kumaliriza ki musango gwange ogwange yaguyimiriramu ekitegeeza nze saateesaako naani nasaanya saateesaako na Balamu nti kubanga munnaye bwe nzikiriza ogenda kumpa kino nedda si bwe kyakola ki si bwe kyali naye mu byonna nebaza mwenna abatuyambyeko okulaba nga tuva mu kkomera nsaba mwongere okutukwatirako tusobole okwongera okutambuza eggwanga lino n'abannamawulire nammwe mbebazo tunoonyako okusobola okulaba nga tusobola okuwa eggwanga litegeere ekituufu n'amazima nti ffe tetuli wamu nasaanya nti ebyo bye nga bwe yakkiriza naffe bwe twakola ki oba ye baamuwaze baamuwa ffe tetuzikola ki nze saazirabako nze nali kitalya ye yali luki yali luzira ekitegeeza waliwo enjawulo be bamanya bwe gye bakkanyiza nze nakkanya byange ngaani nga muwanguzi Pawulo mbeba tandika I am accused person number 1 on the criminal case number 072/2021 in General Court Martial, where Uganda versus Seguja Rashid, aka chairman, and 31 others, on the charges of treachery and legal possession of fire ammunition, which is contrary to Military Act. On behalf of my co-accused people who are present today, we are here to thank everyone who participated in the struggle that enabled us to come out from prison. This includes His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, CDF General Muhoozi Kainerugaba, the Archbishop Paul Ssemogerere, the Katikkiro of Buganda, Omulangira Kassim Nakibinge, Honorable Balamu, Minister Balogagari, President's advisor Jennifer Fulfiga, Bishop Kazimba Mugalu, and the entire country at large. We are here to inform Ugandans that it is not true that we did not commit the crimes, and we accepted the crime in General Court Martial willingly without being forced. No one has paid us so as to accept the charges. There are many things that forced me to recruit these friends or colleagues of mine to fight the regime. We wanted to see the following things in Uganda: a rule of law zone, a corruption-free zone, a land-grabbing-free zone, an unequal opportunity zone, value for tax zone, respect in all of aspects of life, respect for Africans' norms and culture. Ladies and gentlemen, we can confirm that
Uganda has not yet achieved all of this. We want to thank His Excellency, the President of Uganda, General Yoweri Kaguta Museveni, for pardoning us and for the support that he rendered to us of 5 million shillings each to enable us to get where to stay. Many of us came from home, and from here, everyone here knows where he's going. We are here to clarify that no one has paid us to support anyone, and the liberty of belonging and supporting for anyone belongs to us. We still have the right. We still have this right. With the time we shall officially announce which side shall we take in order to achieve the above mentioned values. That is all. For God and my country. Musiazi abasibe musango kwabo abayimbulwa babuddeyo okuwakanya ebigambo esooka ntimwabagulira esooka si mukulembeze waabwe ntimwabagulirira tukadde 5 okukkiriza emisango n'ebintu bino mumbeera ekisooka njagala kusaasira abasibe bonna abaasumulula naye nga sinafuna budde ate bwalaba bukyanga babasumulula olw'engeri gye mbadde nina emirimu emingi Sanya abadde ankubira buli lunaku ne bukyanga bava mukomera sibasinkanangako ate soogerangako na Sanya oba n'abo abasibe nga mbagamba nti ngenda kubawa $5,000,000 kubanze $5,000,000 bigabe 5 nze sirina 5 ate nga be 5 wadde $1,000,000 sigibagambangako wadde $2,200 sigabagambangako ate omuntu akuyambye n'akujja ku musango gwa Naggomola ate yalina n'okusasula ssente bo bennyini lwaki bankubira ne bandeetera ebirabo n'embigaana so njagala kubasaasira n'okubayozayoza okumalako ekibonerezo kyabwe President we yabasonyiwa n'agamba abasonyiye emisango gye baakola era njagala kusaasira Sanya ebintu byabadde ayogera ebimwogeza ebyo sigamba nti Sanya ayogera nga ali bulungi Sanya bwe yagenda okubuuka mu kaguli akwate General Chairman wa Court Martial era Balamu yali yamutuma so olabye ddala nga Sanya alina ekintu ekitali kirungi ku mutwe gwe era nja kusaba family ya Sanya muntuukirire ndabe nga nyesoolo bayambamu okulaba nti Sanya atwalibwa mu ddwaliro tulabe oba alina ekizibu then we namanyira nti Sanya amulimba nti alina ebyobulimba byakola yagamba nti nti yakola mu kubba obululu bwa Bobi Wine nti yabba obululu bwa NRM naye nagenda okulaba court record nga ziraga wetwagendera mu kulonda nga Sanya already ali mu komera so teyaliwo mukola ki mu kulonda so yagamba nti yabba obululu bwa Bobi Wine ate nga teyaliwo ate n'abeera nga agenda gwa mu bulago bw'omulamuzi kati sikyamunyiigira by'abayogedde yeetaga just kuyamba buvunaanyizibwa bwaffe nga gavumenti okulaba nti tuwa abaana bano first aid oba okubawa re-entry rehabilitation nga bamaze okuva mu komera naye gavumenti abadde terina budget sente zeyinawo kati zagula kawunga ng'oli musibe terinayo zakugulira kawunga ng'ofulumye naye omusibe yandibadde aweebwa ebikozesebwa kuba abadde mu komera ebbanga ddene tandale tubawayo enkumbi amabaati n'ebintu ebityo naye tosobola kukikola ku bano bokka aba NUP tulina kikola programu nga nene nga eyamba abasibe bonna ababa basibiddwa kubanga ebbanga lye babasiba bakomawo nga tebalina abaali bapangisa nga tebalinayo bagenda kusula era njagala kwebaza full figure kuba yabafuluma mu komera yabatwala n'abagulira enkoko n'abatwala mu supermarket n'akola kibyona byona yabikolanga ate nga akozesa ssente ze nga presidential advisor ssente za office ye so nze neeyama nti wendiba nfunye omukisa n'enzijukiza president nti bano abaana babatwale bababangule tubatwale mu skilling institute naye era nali mbakubiriza bagende ku miruka gyabwe gye bava kuba buli muluka kati gavumenti egwawo bukadde 10 eza PDM bagende baganyulwe ku ezo ssente nze nsobola obawa ebbaluwa ab'emuluka eri mu byalo gye bava bakaawo ne balaba nti be basooka okuganyulwako ku bantu abalina okuganyulwa abo abaana bonna abavudde mu makomera 20 oba 19 ye programu yange kuba tisobola gamba nti nja kuwa emmotoka nja kuwa ennyumba kuba nange mwenyini nsula mu apartment ate nze nkuwa nti ennyumba nakuwa apartment gye mbeeramu
so kyandadde kirungi bano abaana tubayambe tubabudeebude tetubagoba tubasembeze oba olina omukisa ng'osobola obasembeze njagala kwebaza president eyabasumulula. In a special way, I would like to thank the president for his generosity and also for pardoning these NUP young people. And then also I need to inform the public that Sanya's actions or Sanya's talk should not be trusted. From the day he mentioned that he stole the election, he's the one who was stealing Bobi Wine's election on behalf of Bobi Wine, and yet he was in jail. I lost trust in his words. Then another day, he was in jail, he was in court in Machindye. He almost jumped onto the judge, on the presiding judge, General Fisher. They had to step in to control him. So those are signs of inconsistency and signs of somebody with a mental breakdown who needs special attention. It is unfortunate as government we have not had a program of re-entry and rehabilitation of prisoners, and this program should be treated as very, very important. I will introduce it and I will ask my colleagues in cabinet and our chairman, the president, that we need to have a special program for youth who are leaving jail. I informed the NUP people that now my focus is on fighting for the release of hawkers, street vendors, who are in all cells, in all prisons across the country, because they never killed anybody. Their crime was to sell things on the street. So if they have served 1 month or 2 months or 2 weeks or 3 weeks, those street vendors deserve to be pardoned. That is the most important project I'm working on this year, and I believe His Excellency will listen. Normally, the way he does, he will listen and act. All street vendors across the country, in all country prisons, we must have a campaign of emptying prisons, because they are hardcore criminals who are stealing PDM project money, PDM pigs, PDM cows, PDM goats. Those are the people to fill those jails. But the youth who are on the street selling, but selling in wrong locations, those ones I will advocate for their pardon. The president should pardon them. Those ones who are still on trial should be given bail, so that we reincorporate them in society, and then we find working spaces. I'm pleased that in all municipalities almost they are building markets, so we can take all our youth to those markets and place them in those markets so that they support the PDM growth. Because when you grow, when you get money for PDM and you grow vegetables, you need someone with a stall to sell the vegetables before it reaches the final consumer. So that will be my emphasis. However, I'll find time also and meet Sanya and his group. I'll find time. But I want to retaliate and to confirm that I've never, or nobody in government has ever negotiated with any of the jailed prisoners, and nobody has ever pledged to give them anything, because they are supposed indeed to give us probably. Because how would you give someone who has been exonerated of a crime, someone who has confessed, someone who has admitted of a crime? So I can't claim we promised or pledged anything. So I want to thank the 7 who have come out to clear the air. In that regard, we do not have any whatsoever, no pledge made. I thank the president for having released the others. And those ones remaining in jail, we shall work on your release as well soon. Strategically, work with government in power as you wait for the government that you wish to rule you. Omwaka guno oluvannyuma lw'okugyayo aba National Unity Platform mukomera abakkiriza emisango nga tewali abakase. Omwaka guno sagala kumala budde ku bantu nga Sanya abatasiima, ate sagala kunenya Sanya olw'ebikolwa bye, kubanga ebikolwa bye birabira mu byayogera. Yagamba nti yeetaba mu kubba obululu, n'agamba yekye ennyumba ya kitaawe, bwe amaliriza awo juzi n'agamba nti yali agwira amalago g'omulamuzi General Fisher mu kooti. So ebintu byolaba byabadde akola bijja birimuko ekikyamu. So nsaba famire entuukirire, tulabe engeri gye tusobola omutwalamu mu ddwaliro ajjanjabwe, kubanga ekizibu ky'alina ayagala psychological support. Kye tulina okukola, naye sagala nze kolagana na Sanya, naye nsobola okukolagana ne famire, kuba sagala ayogere nti omusajja yantute n'ampa emmere n'ebeerako ennyama ng'ennyama ate teyidde. Oyo muntu sagala kukolagana ne nakumwesembereza.